President of the Republic of Uganda, 5th August 2023 at St. John's Cathedral, Kasaka, Gomba. President Yasirika Kalika Puleka Mabata Abunaya Kawai. Naenda Tugamba, fixing our eyes on Jesus, only the author and perfecter of our faith. Hebrews 12:2. Kati emikono giri ku ngeri omukulu gye tusookako. Kanaffe tuddeko n'obusimu bwaffe tukuteereko. Mukulu omugamba akikubirako ku kasimu. Twogerako mukolakola. Naye nga tujja kuteekako emikono gyaffe naye tulowooza aliko ogera oba bali kusayininga bulali baala tugayitinga. Tusooke tusayininge. Mwana wange alina kampeni leeta kalwa biriki toyinza byawukanya ati olaba nga kino kisayiningiddwa leka kuddayo weerabira engeri eyawuliddwa okwebaza. Leka kuddayo kugamba nti bishopu yatandise kuleeta byabufuzi mu kanisa. Nedda mukulu, ekkanisa ne gavumenti biriki kyobula olabanga ekifaananyi ky'omulabirizi kiri sayidi eri ne generaali kiriwa ate bonna bataddeko enkofiira za njawulo. Enkofiira zaki oli generaali omubishopu kulwa na bunyiize bunyiizi bakulu ng'olizaako biraanye nga takuba mu ngalo nti on'okubaza ddiini. Tuzeeyo okwebaza ffe nga basentu Buganda ate nga ne bitwebaliza y'omu ku bakristaayo baffe ababereberye mu kkanisa eno. Olaba tukuba mu ngalo omuviira mpolampola ng'ogenda. Amina. Amanyi ebweru omuviira nga bwebazibweru. Ensonga eno si ya byabufuzi, ensonga eno ya Bakatonda kwebaza. Kukola ki? Era teekamu ebyobufuzi munyige kagere omugambe mukulu genda mpola tuzze kukola ki? Naye ate bwe twebaza tulina okumanya nti waliwo bannaffe abali wano ab'ebibiina ebyaki eby'enjawulo ng'abenaale obukubira okulonga. Ate mukawula banga bayino kyekazi we bali tojangerera we bali kwegamba baza okwebagezaako kubanga bwetwebaliza ate ekyamaanyi w'ekibiina ekya NRM. Bwekale kubya Katonda mu ngalo olw'okukula. Olw'omuntu oyo omukadde waffe pulezidenti emyaka n'obwangazi n'obulamu obulungi naawe kusabira Mukama naawe akuwangaaze ate akola osinga okwagala. Kale nno bingi bye tunaawulira olunaku olwaleero naye muwulire emirembe muwulire eka. Tusuubira okubata wano kawungeezi kubanga ebyokulya n'ebyokunywa ali wano naye emirimu egikukuta eminene eggwanga lyonna n'agamba kampeereko omubaka yali badde tamuweereza ono muntu mukunolokawe ye pulezidenti. Maliriza n'ebigambo bibiri nze ndi mu bibuuzo. Twagala okwebalizaako omukulembeze w'eggwanga nga bingi byakoze. Ekiwandiiko kino kyolabye nti enkutte mu kiseera ekituufu nja kikuwa
okyongereyo. Abantu bano abamu boolaba balina bingi byebantikka nga president ansindikidde vice president retired Major Jessica Alupo, kubanga atuwadde obulamu, era bw'atuwa obulamu waliwo bye tulina okutunuulira naffe ne twebaza. Ensonga eno bw'obanga otunuulidde mu njiri ya wiiki eno, kadde waffe omulabirizi Metas agijjeeyo, singa mukitunulira ku lupapula luno agira mu byambalo by'endiga gye muli, naye munda gy'emisege egikola ki egisukula, naye muli bategeerera ku biki ku bibala byabwe. Omugenyi waffe omukulu Honorable, njagala bategeeze nti okuteekateeka okwebaza twakutegekedde mu bbanga lya wiiki nga 2, naye nategedde ti wakati mu ffe mulimu emisege egitwekweseemu nga giri omwo gigamba tuli wamu nammwe, naye nga giri omwo. Nawulidde ebigambo, nawulidde biki ebigambo, naye bagamba mwenna abali wano mwekume bannajja b'obuki abagira mu byambalo by'endiga gye muli, naye munda y'emisege egikola ki, si buli ayambadde yero nti wayero, si buli ayambadde ekyambalo kyolaba nti mwawule, si buli ayambadde kyotunuulira nti yoyo, naye ebibala byenyweza. Bibala ki? Pulezidenti oyo avumiddwa ekimala, bamuvuma n'atalina kyayina n'akola ki, abamuweerako bukyayi ne banywa, naye mulibalabira ku biki? Omusajja mumuleka agira afuga. Katonda ng'atutaddewo, waliwo byakwagaza mu bulamu bwo, n'obeera nga bw'obanga otambula oyagaliza, kubanga mu kwebaza kuno kwonna nze ng'omulabirizi wammwe maama Honorable, obulabirizi buno butwala disitulikiti 4, tulina Gomba, Mpigi, Butambala n'ekitundu kya Micheal. Seewuunya abangi bebanga tebazze, naye abazze Mukama baleese. Waliwo ababatabula ng'oluusi oli ayinza okulaba ng'oli abaddaage n'amugamba ebyo by'olaga tebiriiyo, ebisege emiki. So Vice Chair for District of Kabayiza School, ebigambo byo byonna nga tubitunuulira tutegeere nti tuzze okwebaza Katonda n'okujjukira ebyo byonna Mukama byakozesezza omukulembeze w'eggwanga ng'era bwe bayitiddemu mu bufunze. Disitulikiti eno ey'Egomba history waayo teyaliwo, naye batutegeeza ti singa teyali Pulezidenti Museven, Gomba singa terina kitebe. Kale no bantu mmwe bwe mwogerera eri emmwe ne mutakuba mu ngalo ng'ate bino byogera mu maaso ga Katonda. Naye ate nga kyekiseera nga balina nga tulina disitulikiti na zino enguudo zataddewo, twebaza Katonda nti ate ebizimbe ebiriwo kati ate tebikyamakinga mutindo gwasitudde. Genda okutugambe atongere ku ssente tuzimbe ebigende waggulu n'ebyo byalo.
nga tujjukira nti bino bw'obanga oweebaza bw'oba toliimu lusegesege bino obyogerera abalala. Si bangi abatuuka ba pulezidenti ne boogera ebyabalala, naye Mukama atubeere buli afuna omukisa yogerera ne munno. Yogerera ne njagala okwebaza olukiiko luno olwa Diocice. Maama Honorable njagala nkulage omukulu Padre Sempiga ali awo. Kakati we yakibuukira n'agiteeka kati byaleese tubireke tubimuddize. Ye ne munaabigaana nze nja bibawa oba mwagala oba temukola ki oba temwagala. Ate lwena ne Maama Honorable Silivia Nayibale naye bwe yakiwulidde ekigambo kino kyonna naye n'aweereza miliyoni emu. Amazzi weegali. Muwulire ebigambo bino mu Zabbuli ey'ekyenda-mu-bbiri. Zabbuli 9:2. Oluyiyi olusooka. Kirungi okwebazanga Mukama n'okuyimba okutenderezanga erinnya lyo gwe ali waggulu ki olw'okwolesa ekisa kyo enkya n'obwesigwa bwo buli kiro. Naye nga kirungi okwebazanga ani kino kye tukoze tewabaako n'olwakulangira era banakugamba nti mwamaze obudde pulezidenti mwamulabye bakulu ali abagambye nti pulezidenti agenda okubeera wano. Kakati pulezidenti temumulaba taliwo wano, aliwo naasimise pulezidenti aliwo. Pulezidenti singa yabadde takikkiriza kibeewo tewali ayinza kujjera mujjukire abantu ba Central Buganda twebaziza emirundi giweze nga tulindirira pulezidenti n'atakola ki ate n'atasindika. Naye nze neesigalawo nga nyaniriza entebe ki enkalu temubadde temukiwulirako ekyo. Naye olwaleero entebe ejjudde nga twebaza waliwo bano bawulane bw'essente mubatuweera emirimu baddeyo bakubi kubanga eno bano bakiikirira bulungi tebajja kuba bugalo bungi. Naye nze nduweddeyo leero bawaddeyo omuwendo gwe ne bakuterawayo emmere n'olya buli ate n'okulumba n'alyoka akubuuza nti wagifumbye abyogera ekitangaali awo. Naye ate yanyamba atanyukira n'okukola takola ki nambirakulira nti abantu beerabira. Abantu bakola ki ono omusajja bamwerabiranda bamwogerera biki ate omwagalako mwagazi. Waliwo ankubira ku ssimu nagamba Bishop mwogerako ne pulezidenti mutugambireko eno mumushinga bwereere sebu nange simwogerako naye kati kebana bebano olwonjogera oluvannyuma gende nange bakole ki nange ninganga mmwe naye abamu Mukama alyoka akulaga okuwa ekitiibwa abakusinga. Tokwegulanga nnyo bakola ki bakusinga. Sikyewuunya kubanga waliwo yanjoga Lubowa yabuulidde nze bishopu nekitanga mpita bishopu era kumukubiraga bishopu wange ogamba kitanga nzaala naye ate kokitanga museemu abakulu ekitiibwa abakola ki naye oliwo omubirangaga ne ku mukutu agambye kale oyo Museven tewabanga atakkirize mugambe mukulu kakkana oyo twafunye ekigambo kiri nti oyo generaali oyani yes Mukama n'alyoka n'awako mu maaso g'abantu beki abantu bamanyi kwebaza. Kati tuze kwebaza oba pulezidenti naye gwe twebaliza ye pulezidenti w'eggwanga. Sijja kulonda nnyo mu ggwanga lino lyonna naye niyinza okwesanga nga mwe Diocice eyimiridde esoose okuvaayo nga Diocice okwebaza
musaane bakulembedde kubanga Mukama yantuma kamanda wa Central Buganda. Tujje twebaze Mukama Katonda alyoka akebera emitima gyaffe naffe alyoka atusuulira ebyaffe ebirala bibadde bigaanye. Waliwo ebyowulira nti badde tubanya pulezidenti nedda tojja kumalaga mubanja nga tosumuluddwa. Tojja kubanja nga tokoze eki sumululwa. Ojje webaze Katonda. Waliwo bingi byekyakola mu Diocice, waliwo bingi ne Lutikko wano tubyetaaga. Pensioni y'omuseere terinagwa, twagala foundation olwayo tuyinza okugitandikako. Ate kyemmanyi pulezidenti ono ebbanga linaakamulabiddeko ayagala okukwatirako ng'otandiseewo. Bw'anaawulira nga kiva ku mutima gwo mukulu webanga ddala si gy'osaba, gwe tosaba wenenye Mukama akole ki. Naye tola akakomba ak'obulokozi Yesu abeere mu gwe olyoka akulagge nsaba. Tusaba bubi kyetubadde tukola ki? Muyige nsaba bw'oba osaba, saba obwo obugagga bw'osobola. Tobeera ngo n'osaba helikopita. Saba kyokola ki? Mukama yagenda ng'akulinyisa amaki amadaala. Nze kakati pulezidenti gwe namusaba mu buudi muno emmotoka yo namugira lwekaddiye namugamba mpe enkoni era maama n'omujukiza emmotoka ndirabyeeko yakaddiye. Gamba bakulu ne bamutaakule mu ngalo emmotoka bagireete yammwe. Ati waliwo agamba atatesafanaye agiyesabira emmotoka bakubaze Katonda. Pulezidenti ono aliwa mukulu kuba mundo tebatuma omubaka nti oyo nze gwentulukulira bye maama nalinyanirizawo okutema enkalu wano emyaka etungi nga nayenyaniriza pulezidenti nga nagange temugituulamu era nga tebagituulamu nga nzenyaniriza. Mubeere n'okwagaliza, muleme kweryamu nkwe, muleme okweyogerera agagambo agalataweesa Katonda kitiibwa. Kubanga Mukama bw'alaba nga omutima gwo mwerufu mugufu ajja bawa ebifo byonna buli bakola ki kyoyagala. Bwe bakiwa ono mwebaliseeko. Bwe bakiira ku mukiri bagamba honorable Ssengo kati minisita mukube mungalo ye mwebase kubanga manya nti minisita tugikoze eki. Bwe bagamba nti olwaleero nkatuliki tukwadde obulabirizi nga nabwe tukuba muki bano bonna bonna abasabira buli omu alinye amaki amadaala kubanga bano bwe balinnya naawe n'olinnya Diocice ekkanisa ebangagga gavumenti ebangagga ate naawe bw'olinyisibwanga obukodo obusiba eno n'oyamba abali obuki obubi. Ekirungi beeyogeddeko bonna bakola emirimu ate mwenda kukola emirimu era yensonga lwaki muli wano nga mwebaza Katonda olw'obukulembeze bw'eggwanga. Kale mu ngeri efaanagana bwerukamasaba tuyimirire tuwayo essaawa esabira obukulembeze bw'eggwanga. Mukama ayongere omunywereza mu ntebe nga mulamu. Ne famire ye ne cabinet yonna bamemba ba parliament bonna baweereza mu gavumenti tubasabire. Abakulembeze bwakabaka tubasabire. Abakulembeze b'emitendera gyonna tubasabire. N'abo bonna abayaayamu okubeera abakulembeze tubasabire. Bwe batuukira mu bukulembeze nga Mukama amaze okubanaaza situlesaana nkasirise Mukama we era afaayo era yanukula. Abo abakolerwa ebirungi ne beebaza. Bwawonya ab'ebigenge ekkumi omu yekka ye yadda ne yeebaza. Twagala okwebaza abantu bonna abaana bana bazze nga tuyimiridde wano obulabirizi buno obwa Central Buganda. Taata weebale olw'ekirooto kino bwe kyabaayo
omubaka Bena Lwakoyo n'akigula. Era tukwebaza n'ababaze ne beegatta mu mbeera efaanagana bw'eti. Omubaka Siga naye webale. Tukwebaza obulabirizi, tukwebaza meeya, bonna Mukama twebale kubanga basituse era bannaffe ne bajja mu ngeri efaanagana bw'eti mu nzikiriza ez'enjawulo. Kale Mukama tusaba oyongera okutunuulira omukulembeze w'eggwanga ne famire ye, bwongera obulamu obulungi era n'amaanyi n'amagezi. Era Mukama oyongere okutulabirira mu byonna nga tutolabako paapa obulokozi nga katula mu ffe Yesu otujjukizanga nga tugezaako